Bidde omuwalume gw'ekkooti nna ebengenda okwogerako bamakooti bwe mboogererako mu bitishaati nga banjogerera nti kirabe kigira obutanyuma konzo owange ninaye ekikooti kyange eyo leero kangirumbire mu kkooti life ya leero. Otherwise baganda bange ne bannyina zimusiibye mutya kansubire eti embeera batwala malidadi sana naffe gye tuli alhamdulillah kyakuumye omukama katonda n'akakuba ewaffe katonyerera naye kansuubire nti mumpulira bulungi mbadde nsaba mumpe feedback oba mumpulira bulungi tutandikire awo. Kibuzo kiri kimu omulangira Kimbugwe ne UNN Mukolera Ani kale okusinziira ku bye mwogera nze nnyinza okuba mmanyi gwe mukolera naye bannayuganda bonna bategeera gwe mukolera. Kyekibuuzo abali ku live eno mutegeera omulangira Kimbugwe n'aba UNN omukutu gwabo gwe bakolera. Nze Yekolera itongo kuŋŋaane baganda bange Nantongo sanso okukulaba Abdallah sanso okukulaba Amatovu, Ricky, Nende, Isaac, Nasonko mama wange ow'Engonge, Tamuzadde Headmaster, Johnny, n'abalala mwenna sharing video gwange gwa kuweereza ggwanga gwa kulabisa bantu bamu. Kimbugwe ne UNN Mukolera Ani waliwo wanaŋŋambye nti volume sikkiriya bulungi Nantongo volume kkiriya Justin volume kkiriya Nakijoba volume kkiriya musooke mumpe feedback munnabusujju volume kkiriya Guti agambye Yekolera akasuuti kkiriya munnange bengenda okwogerako bamasuuti nayambala bitishaati nti kitugamba kyekyo. Otherwise yenze Yekolera itongwa Roni Maya, Frona Nava, nsoko okutumirako bannayuganda abali mu Abu Dhabi, abali e Dubai, abali e Sharjah, abali mu States za Emirates zonna, abali e Bulaaya, mu Europe, abali mu UK, abali e Bahrain, abali e Jordan, abali Oman, abali Saudi Arabia, abali wano mu Africa n'ensi ezituliraanye okugattako n'abali mu nsi yattu Uganda. Yenze Yekolera itongwa muntambulizeeko ka video kano sandika okusensula ensonga zange. Kakade ekibuuzo kiri kimu omulangira Kimbugwe n'aba UNN Mukolera Ani muba musobola alina ku handles zaabwe abantu agingireko. Omulangira Kimbugwe n'aba UNN Mukolera Ani His Excellency Bobi Wine gye buvuddeko yagamba bangi balijja mu ffe nga boogera nga ffe beefuula ab'omu ffe oluvannyuma lw'okufuna attensioni yaffe ekiseera kirituuka ne batandika okulwanyisa ffe. Muzungu David Munywanyi sanso okulaba bwe tugukola ogwa music so kitandise okweyoleka mpola oluvannyuma lw'abaganda baffe bano aba UNN abakulembera omulangira Kimbugwe okukwata bannayuganda abamu omugamba ne babalowoozesa nti bamuffe era balwanyisa Museveni obwanga babukyusizza batandise okwogeza ebirimi nga boogera ebiwaana Museveni ng'ate bakuba ffe. Nkiddamu oluvannyuma lw'abaganda baffe bano okutukwata omugamba ne balowoozesa ensi nti bamuffe obwanga babukyusizza bwenjogerera batandise okulwanyisa ffe ate ennaku zino balinga abawaana Museveni. Abantu bangi abalemezzaawo Museveni mu ngeri emu oba endala. Omuntu asobola okujja ng'agamba nti Museveni mubi naye nga mu statement mwayogerera ekigambo Museveni mubi akubiddewo Bobi Wine lines nga 10 ekigambo Museveni mubi n'akyogera omulundi gumu ne weebuuza ono akolera ani. Tukkiriza kale nga bwe mugamba nti waliwo Bobi Wine byakola ebikyamu oba byakola
ebitatuukiridde ebitatusobozesa kugusa struggle kale tukkiriziganyiza naye bwe muba bankyukakyuka nga ffenna tuli bankyukakyuka nga ffenna missoni yaffe eryemu yakulwanyisa dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni naye nga alina akatikaalire ye His Excellency Bobi Wine oba ye Kyagulanyi Ssentamu ddala kiba kyetaagisa okumukuba mu kifo ky'okumuwabula Kimbugwe nkakasa wali weepositionize bulungi ng'oli mu kapasite esobola okukubira Bobi Wine oba okwogera ne Bobi Wine w'oyagalira naye bw'oba oli mu struggle lwaki ebyo by'ogamba nti omuwabula ate nga ffe tulaba oli mu kumukuba tomutuukirira ddala bw'oba mu struggle kubanga yalina akati akakyusa eggwanga oba akaleeta enkyukakyuka mu ggwanga kati bw'oba ogamba nti oyayaanira nkyukakyuka mu Uganda oyagala kulaba ku Uganda ey'enkya oyagala kutunulako ku Uganda awatali Museveni naye ng'ate ono ye striker owa struggle obeera okuba wakikasukenzideko akasimuka striker wa struggle obeera okuba waki walingawo obugugulano mu ttiimu ya Manchester United ndowooza omwaka gwali gwa 2006 Portugal yagenda nekwatagana ne England oba giyite Bungereza mu World Cup nga Wayne Rooney mu Ngereza Cristiano Ronaldo mu Portugal nekuba Bungereza Wayne Rooney ne gundi ani ono Cristiano Ronaldo ne bafuna obutakkaanya ne bubalukawo era nga tebakolaganirako ddala ekyewuunyisa naye nga babeera mu match Wayne Rooney bw'afuna omupiira n'alaba nga Ronaldo y'alina okuteeba ng'empalana zaabwe asooka aziteeka ebbali n'amuweereza paasi ateebe bajaguze then ebyempalana banaabiraba oluvannyuma bwe tudde bw'oba ogamba nti Bobi Wine alina obukyamu bwe oba alina obunafu bwe okumukuba oba okumutema ddala kikyusa eggwanga ng'ate ogamba naawe oli munnankyukakyuka ng'ate ono ye striker bwe tulina mu nkyukakyuka wali olabyeko defender atema striker we era defender kasita atema striker w'oludda lwe tumanya ttiimu agikooye ayagala genda mu eri gy'atemedde striker w'abano defender tatema striker we defender alina ku defendinga striker we na kumukolera pass asobole okuteeba n'ekyannaku nti mukulu wange buli lwajja ku live ebigambo mwavumira Bobi Wine bingi nnyo oba mwalabisiza Bobi Wine oba mwakkakkanyisa Bobi Wine bingi nnyo okusinga byakubiramu Museveni mwenna mukimanyi nti UNN ekola live ya ssaawa 5 n'oluusi ssaawa 7 sinakindi essaawa 10 naye bw'ekola live ya ssaawa 5 wallahi essaawa 4 n'eddakiika 5 zonna ziba zikuba His Excellency Bobi Wine eddakiika ndowooza nga 10 oba 5 mwe boogerera ku Museveni agenda ate bamwogerako kimu agenda naye nga Bobi Wine bamumamiridde mu magaziini yonna okubula okugimumalirako wakikassa eggujja tikyampamiri nsanyusa okukulaba muganda wange so UNN ne Prince Kimbugwe ekibuzo kiri kimu mukolera ani lwaki mwogera ebigambo nti agende naye ng'ate striker akulembedde okugenda buli lwe mumulaba ng'akutta omupiira agenda ateebe mmwe musooka okumutema ekibuzo kiri kimu banywanyi mukolera ani omulangira Kimbugwe n'akabinjako mukolera ani muyina enjogera egamba baganda bange ambasada wa UNN nsanyusa okukulaba obubaka buno nkakasa kati uli mu mikono mituufu muyina enjogera egamba nti mulwanirira federal naddala eya Buganda era mugamba mwaliyagadde nnyo Uganda obaganda oba bakwatemu era mugamba Uganda eyinza obutatereera singa so Muganda yali bakuttemu naye wano ndowooza mu Buganda tulinawo abaganda abensa
oba abagundiivu abavumbyevumbye okusobola okutwala obuyinza balinga 5 oba 4. Asooka ye His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu. Owokubiri Yowekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Owokusatu ye Lord Mayor Elias Lukwago Saalongo. Owokuna ye Betty Bakireke Nambozi. Owokutaano ndowooza yali badde Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Mumbuulire ku bantu abo 5 bemmenye ani gwe mutannakubako. Mwabagamba nti Uganda okutereera oba n'Omuganda yali kuttemu. Era mmwe abalwanirira Fedro naddala eya Buganda kubanga mutera nnyo okuteeka essira mmwe ebintu byammwe mubivugira ku ggwanga ku Buganda, ku Muganda okukwatamu. Abaganda abasobola okutwala obuyinza oba abasobola okutwala ekintu kino bali 5 abensa. Mbuulira ku Baganda abo gwe mutannakubako era ne mbaddiza ekibuuzo. Mukolerera Muganda kukwatamu oba mukolerera Munyarwanda kusigalawo? Mukolerera Muganda kukwatamu oba mukolerera Munyarwanda kusigalawo? Kubanga Abaganda bonna abalina ensa oba Abaganda bonna abalina mu kulunvubanvuba abavumbyevumbyemu okusobola okutwala ku buyinza mubakubye mubamazeewo. Kakati nange mbuuza Baganda bange mmwe aba UNN, Mukolera Ani era agenda yammwe eri ki? Kyandiba nga wano mutulaga kirala naye nga hidden meaning yammwe eri kirala. Kyaliba nga mu ddiiro muleeseewo kapa naye nga mu kisenge mulina mpologoma. Kubanga live zammwe muzikola zirwako bambi naye naddala eyeggula ebisinga mbiraba bye mukola mbatazaama. Nkiddamu mbatazaama mbalinnya kagere mu buli kye mukola. Live zammwe zitera kubeera mpanvu nnyo naye live zammwe mmwe abagamba nti mulwanyisa Museveni mwagala nkyukakyuka. Wallahi live ey'essaawa 5 mugikolera essaawa 4 n'eddakiika 55 nga muli ku Kyagulanyi muvuma mukkakkanya mumulabisa nsobi ku nsobi mumukwata nsobi ku nsobi mumuwaayira byakoze ne byatakoze ne mutuuka n'okuyingirako mu by'ebivvulu mwabatannayiga oba mwabatannafuna bukugu butegeka bivvu. Bwe nkakasa nti mbasinga kubanga ogwo gwe mulimu gwange. Dakisaawa 4 n'eddakiika 55 wallahi muzimala ku Kyagulanyi n'aba National Unity Platform. Museveni mumukwatamu eddakiika 5 mu ssaawa 4 zokka kyokka nga ne mumukwatiramu muweeweete mulinganga mukazi mujja akuba omwana wa mujja we emiggo giri gikalitunsi amukuba enso naye n'alaba nga kigenda kulabika bubi maaso g'omusajja nga takubyeko ku wuwe n'owuwe n'amuyita owuwe amukuba biziŋŋoonyo 5 naye nga gwakubye enso nankaaga omwana owuwe amukuba biziŋŋoonyo 5 naye akaabeko ddagi amanye ti n'owaabwe bamukubye. So Baganda bange Mukolera Ani musiiba mugamba tituyige okweyagaliza oba n'Omuganda yali kuttemu. Kimbugwe mukulu wange oli mulangira. Nkiddamu oli mulangira era gwe naalirowozezza yagaliza ennyo Uganda n'okusingira ddala Obuganda. Naye ng'omwana wa Nnambi tomuli bulungi. Omulangira yali mukuba omukopi bw'atyo. Omulangira yali mukuba omukopi bw'atyo era enkeera n'agamba nti Omuganda naye alina okukwatamu. Bobi Wine si Katonda nzikiriza. Ne Bobi Wine ng'omuntu alina ensobi ze. Nkiddamu Bobi Wine si Katonda. Ne Bobi Wine ng'omuntu alina ensobi ze tatuukiridde. Kubanga mwana wa muntu nganze
nga gwe ambasada wa UNN ng'omulangira Kimbugwe fenna tuli bantu era ensobi zikolebwa naye mbuuza bwe tuba ne mission nga yakuggyako mulabe ne tutandika okulwanira ffekka na ffekka mu nsiko n'okwenenya ffekka na ffekka n'okwesongamu engalo tuli kiggusa Museveni oyo alina abantu be yali takkiriziganya nabo mu nsiko era waliwo ebibinja ebyabalwanyi bye yali takkiriziganya nabyo mu nsiko nga mu kino mulimu ekya FEDEM bankwanga ba Dr. Aluta Akome Kayiira n'abalala bangi be yali takkanya nabo nga bali mu nsiko naye olw'okuba yamanya nti tukyali ku mission ya kugobaganya obote kansooke mba mwenyizi kansooke mba siriikiri lazima bamala kutuuka mu buyinza n'alyoka abajjirayo kala zaabwe entuufu today bwe tuba tuli United Forces of the Change nga buli omu alwanira gy'alwanidde Yekolera n'alwanira wano His Excellency Bobi Wine n'alwanira wali Kimbugwe n'alwanira ku UNN Fred Lumbuye n'alwanira ku Lumbuye Broadcasting Television Gundi PTA n'alwanira wali Asimwe n'alwanira wali Kojja Mugezi n'alwanira wali Jakana n'alwanira wali fenna nga tuli mu kulwana mission yaffe yakuggyako mulabe na kyemalira Yoweri Kaguta Museveni then lwaki twerumira mu nsiko lwaki tetusinkana mu kasaka ne tuteesa kyali wano oba ne twenenya wano nno tekyanyumye wano tekyawumye lwaki twerangirira ku terefayina lwaki twerangirira ku mireereetu lwaki twerangirira ku mikutu gyaffe emikwanira wala lwaki tetwenenya ffekka na ffekka ng'abaana ba Nambi n'Ekintu lwaki tetwenenya ffekka na ffekka ng'abaana ba Nambi n'Ekintu saawulirako ku Museveni nga agenze ku mpewo zonna oba ku radio ye Kenya kuba ku radio Uganda leka yali takkirizibwa era yali takkirizibwa n'anenya tinaye Dr. Aluta Akome Kayiira wano wakoze bubi nedda olimba Dr. Aluta Akome Kayiira kino tekyawomye nedda olimba wano tekyawomye olimba bwe yabanga wabakwenenya bokka na bokka beenenyesanga mu kyama kubanga bamanyanga bwe baneenenyesa mu lujjudde kigenda kuwa omulaba obote ekyanya ekimanya obunafu bwabwe ne bwabakwata kakati mmwe kye muli mu kukola olunaku olwaleero mugamba mukolera nkyukakyuka oba mukolerera change but nga forces endala eze change oba eza change muziri bukiika nga muzikuba mulumye n'ogwengulu mufunvubidde muzigonnomeke agakonde sadida kyokka gwe mugamba gwe mwagala agende tulaba ate mmwe mumuweeweeta buweeweesi sirabangako ku live yammwe ng'erabisa nnyo Museveni wallahi nga bw'erabisa Bobi Wine sirabangako live yammwe ng'erabisa Museveni nga bw'erabisa Bobi Wine live zammwe zisinga baganda bange zisinga kukuba Bobi Wine kati nabwe ekibuuzo kwe tukijja nti naye baganda bange Mukolera Ani David Mugisha agambye mirundi emeka gye bayise Bobi Wine nga takkiriza but to be honest muganda wange to be honest Bobi Wine asobola okukyala wano olw'okuba yeekolera ayinamu kutungubanguba olw'okuba yeekolera bamuyita ku mikutu gyonna nattaanya ensonga because alina obuvunaanyizibwa bungi nnyo akwasaganyiza kino ne kiri akwasaganya kino na kiri wallahi era nze nnina okwesitula n'engenda ekamwokya ddala bwemba ebigambo bye njagala okwogera bigatta ku nkyukakyuka bino si byakweraga lyanyi ani asinga eryanyi bino si byakweraga lyanyi ani asinga eryanyi si byakulaga sajja si byakwogeza Boggwe wabula mission gye tuliko yakununula Uganda so si yakumanya ani asinga ono gwe tuli mu kukola olwaleero nga tuli basibi tosobola kubeera asinga David ng'oli mu kkomera tosobola kusingira mu kkomera still osigala oli musibe okubeera RP
wekomera si kitiibwa era toyinza kugamba baana bo nti nze kumulaba ndi wa kitalo nnyo bwe bankwata nga nzibya embizzi ne bantwala mu kkomera yenze nali akulembera abasibe awo sisaana w'obugalo la tekisoboka. So wano tetuli ku mpaka zaani asinga, empaka ze tuliko za kukyusa ggwanga na kuzimba ppya, naye buloka endala ezirina okuzimba eggwanga wallahi muli mu kuzimenyamenya mpola. Omusenyu gwonna ogulina okuzimba eggwanga muli mu gusaasaanya. Seminti yenna alina okuzimba eggwanga muli mu kumuyiwa mu vvu. Naye sitiimu nga mugamba atuzimba ggwanga. Era bannange n'omuganda alina okukwatamu. Tulina okuva mu unitary, tulina okugenda mu federal, tulina okugenda mu kino. Then muganda kigwe mutannakuba. Bwe kibanga omuganda alina okukwatamu nga abaganda bonna abalinamu ensa mubakubye mubamazeewo muwadde abanyarwanda ekyanya okutukinako, muwadde abanyarwanda ekyanya Kimbugwe okutukinako. Kimbugwe ku live yokyaza aba National Unity Platform bameka oba abagatta ku National Unity Platform nga b'osinga okuleeta bakuba National Unity Platform. Gw'olowooza nti Kadaga alitwala right honorable w'ekitiibwa abasoga tebalabanga ku nsobi ye n'emu. Gw'olowooza yali perfect gye bali nti buli kye batunulako bakisanyukira, naye liri eryali eppeesa lyabwe eddamu era baali tebayinza kulikuba. Omugenzi Yakoboolanya Golooza ab'engulu tebaamulabamu bunafu bwonna mu bulamu. Omwana w'omuntu yenna alina okuba n'obunafu. Mbuulira omwana w'engulu eyali azza oba MP w'engulu oba ani ow'engulu n'adda ku radio ne TV n'akuba Yakoboolanya oba mbuulira omusoga eyali akubyeko atta wa NRM atta wa opposition eyali azzeeko ku TV oba ku radio n'akuba alitwala Kadaga Rebecca. Naye wano osanga omuganda ng'agamba n'omuganda yeetaaga kutwalamu, naye ng'ali ku muganda amubojjerera ku luwonzi, ng'ali ku muganda amubojjerera ku luwonzi buli lunaku. Omuganda olukwata akazindaala atandikira ku muganda naye nkyanga gana omuganda yeetaaga okukwatamu. Kale omuganda wo alina ensobi, Bobi Wine alina ensobi, mwana wa muntu tukkiriza taata. Naye muganda wange Bobi Wine ono alina ensobi, wali omuzizzaako mukyama, wali omuzizzaako mukyama omugambe nti wano mukulu wange tekigenda kuwoma. Bwe tuba tuli ku mission eno tukole tuti Museveni teyakuba ku lutaakome kayiira mu nsiko mu lujjudde beenenyezanga mu kasaka. Then bwe bamala okutuuka n'abeefuulira. Oyo ye politics. Oyo ye politics. Kiwe tuba tulina mission gye tuliko gye tuli mu kulwana, tusooke tugimalirize, tusooke tugigguse. Ffe tulyekuba enkeera omusajja alwana ne mukazi we mu kisenge ne beerangira obwenzi, ne beerangira obulobo, ne beerangira simanya tokola kitokuumuuka n'ebirala bingi besijja kuyisa Mukama kuba ndi musajja muganda ate nga live bino yakusomesa. Naye omugenyi bw'ajja mu ddiiro abaana ne babayita nti maama senga w'ejjinjazi bajje bamwenya okubikkako obutalaga biri mu kisenge kiddamu, bajja bamwenya okubikkako ebyo obutalaga biri mu kisenge era tebafuba era tebawa mugenyi gaapu kumanya nti babadde balwana. Beekwata ne beeyita sweetheart ne beeyita hani n'ebirala. Waliwo akatambi akaayitiŋŋana mu mwaka gwa 2007 nga kaali wakati w'abazadde bajjozeka miliyoni. Waliwo ebigambo ebiyitiŋŋana bye sijja kuddamu kuba bali bamaama ne bataata saagala batyoboola. Oba kaali katuufu oba kaali kakyamu, nze naawe abazadde ababiri kye baakola ne bayita ab'emawulire ne binywesa obutundu. Sweetheart
bamaze abamalire bigambo by'abantu kagamba okusiiga kiri ekifaananyi kine bwe tuba n'empala naye mu lujjudde oba ne bwe tuba n'entalo z'omunda naye mu lujjudde tuba mwami na mukyala omwana nga maama wo ne kitaawo oba kaŋŋambe ennyoka ayendedde mu nju ya kitaawo toyinza kukwata kazindaalo n'ogenda mu katale k'emibuulo maama Petero yamwenzeeko maama Petero yamwenzeeko weewaawo maama wo kyaba yakoze okwendera mu nju ya kitaawo kikyamu naye gwe okugenda mu katale n'omulaala asobola okuusa ekyanaya nekiyiika n'endusu nkiddamu weewaawo maama wo kyaba yakoze kikyamu okwendera mu nnyumba ya kitaawo naye gwe tekikuwa moral authority kwata kazindaalo kugenda mu katale ka mibuulo kuweebuula nnyoko era bw'okikola oba okuusa ekyanayana ekitaliimu nsa kakati nammwe kino kye mukola katugambe munnankyukakyuka munnamu ng'ate yalina akati mukama gwe yawandako eddusu tekwali kwagala kwe tekwali kusaba kwe tekwali kusiima kwe omanyi nabagamba politics alinga music industry tomulonda ye yakulonda kakati politics wa Uganda bw'aba yalonda Kyagulanyi nti ye gwe mununuzi n'olaba ng'alina obunafu bwe n'omumalirako mu magazini yonna oba ofuuse nga ekyana ekigenda mu katale ne kikwata akazindaalo kibuulire ensi nga nnyina waakyo bwe yayendedde mu nju ya kitaawe waakyo weewaawo nnyina waakyo kyaba yakoze kikyamu naye teri mwana alina kusonga lunwe mu muzadde we naddala mu maaso ag'abayise naddala mu maaso ag'abantu era bw'akikola ekyo kiba kifuuse kyanayanna Shani Williams greetings my brother so kakati nammwe ekyo kye muliko mu kukola aba UNN good enough ambassador wamu waali wano era nsanyukidde okukula ono tetuli mu kuvuma leero tuli mu kuwabula naye ekyamazima mususse era mutwongedde obukakafu obulaga nti temuli baamufu wadde nga mwogeranga ab'omuffe n'abasumba abasinga ababalokola abamu okwetooloola ensi yonna boogera ekigambo Yesu maaso g'endiga naye ng'ate ekyamazima baweereze basitaani ebikolwa byabwe byonna bitandika okweyoleka mpola mpola era obujulizi butuuka ne buvaayo ensi ne yeeyoleka amazima ne bagyoleka amazima tetwali baweereza basitaani ng'era bw'olaba pasita bamuyitanga Kiwedde ono n'abasooka okuleeta zihama mu Uganda n'owokulw'entebe yali ayogera ekigambo Yesu simanyi azuukiza abafu naye era kala ya sitaani yatuuka ne yeeyerula nnyo mu ye omuntu bw'obeera ow'ettima ne bw'okweka ettima era kala y'ettima etuuka ne yeeyerula nnyo ne lisinga ekisa amaanyi kakati nammwe ekyo kye muli mu kukola mulinganga nawolovu agudde mu green nawolovu kasita agwa mu green ne bwalwana nnyo asigale ku yero naye ng'agudde ku green atuuka n'asinga amaanyi kakati nammwe mulinga nawolovu egudde ku yero nawolovu egudde ku yero naye ate yagala okulaga nti ya red naye yera asinze amaanyi olw'okuba kwetudde era abantu batandise okweyoleka mutandise okubooleka amazima tekyamazima yero atubukaddemu kubanga bwe weetegereze nnyo ambasada wa UNN njagala weetegereze nnyo live ze mukola ambasada wa UNN njagala mwetegereze nnyo live ze mukola muzeetegereze nnyo ziba mpanvu nnyo za ssaawa nga 5 naye nga kuliko essaawa 4 n'eddakiika 55 zimamirira Bobi Wine ng'ate mukuba ssasi ku nnyama mumukuba with bare knuckles nga temutaddeeko yadde gloves n'egi n'emu naye mu ddakiika 5 ezo ze mwogerera ku Museveni muba mu bya Museveni mu Nyarwanda kyekyokka ffenna kyetumanyi obulungi muba mu bya Museveni mubbi naffe kyetumanyi obulungi
temuyingirako into details mwalukuula oluyimba naye updates eziguddewo temusaanalizinga nti Museveni lwa influences ne baggala ekikulu kya Bobi Wine egundi mu UNN mujja ngekana tebaggala yali asente z'omwana n'ebirala ne mumalira okwobudde naye Museveni munyarwanda mu lutongoza ddi kubanga ffenna ekyo tukimanyi naye updates eziguddewo Museveni awambye omuntu ebyo byo temubyogerako Museveni asse omuntu ebyo byo temubyogerako mwabizira naye mulina obudde obwogera ku Kyagulanyi buli muntu akola ekintu ekirabisa nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni kikole siri kulumba ne bw'olikeera n'ogamba nti Museveni abbye embizzi ya mukyala Nakati siri kulumba kubanga tuli mu lutalo olina akyanaga Museveni abbye embizzi ya mukyala Nakati siri mulumba kuba tuli mu lutalo waba wakozese mmundu waba wasobola ofuuwa mukagunyirira abalabi oyo naye mulwanyi ne wabawo propagandist as long as kigatta ku lutalo tojja kwesanga nga Hitler yalina ne minisita wa propaganda in case mubadde temukimanyi okumanya propaganda kyakulwanyisa Hitler yalina minisita wa propaganda so muba mukola propaganda nga mumukola ku Museveni muba mugattako era siyinza mpagamba nti kino nakirala kiboke nokonjera mu lutalo kikkirizibwa kubanga Museveni yakonjera Idi Amin ebigambo okuva mu 7 paka 7 okukakkananga ebimu ku bigambo byamukonjera bisudde gavumenti ye Museveni yattanga abantu nga bakiteeka ku Amin ne tujja n'akikola okuva mu gw'ekinaana paka mu 86 Jebbi Muwonge Nsansi okukula mukulu wange n'alyoka akonjera Dr. Apollo Milton ebigambo Museveni bwatta bwakiteeka ku obote bwabba bwakiteeka ku obote bwakola bwakiteeka ku obote ne bimuyisaawo twamulabanga naye olw'okubanga twali ku mission emu yakusuula obote twakkaatirizanga bukkaatiriza kituufu obote yakikoze mwetudde buli kye twogera ffe ekyenjawulo tetwogera propaganda buli kye twogera buli kye tulabisa Museveni nga kyekituufu ate nga kiri mu girasi propaganda wallahi abakireputingira mu bulimba beba UNN tudde bwe kibanga ekizibu kya Museveni Bobi Wine ng'era yamukutte ng'akayindiyindi ku kitooki lwaki mumutakkuluzaako mwabatali mukolera Museveni tudde bwe kibanga ekizibu kya Museveni Bobi Wine ng'amukutte ng'akayindiyindi ku kitooki lwaki mumutakkuluzaako bwe mubanga temukolera Museveni Imam tayinza kkeera ku makya n'agamba nti wamma abo ab'embizzi we bazimbye waabwe bano abasiraamu abagala okuzimbawo omuzikiti balimba wano wabambizzi Imam kakati mmwe bwe mwazza okureputinga ebyabadde Dubai mwenna bye mumanyi obulungi mu mitima gyammwe nti bituufu mwawunse mu kuba Kyagulanyi nga mumutakkuluzaako Bobi Wine mwazze mu kuba Kyagulanyi nga mumutakkuluzaako Museveni naye ne weebuuza ddala bwe kibanga tuli ku mission yakuggyawo Museveni lwaki mu bbomu bwonna obumukanyugirwa okumukuba yemwe mumubakira mu bbanga lwaki buli bbomu ekubwa ekasukirwa Museveni emubalule emugye mu ntebe yemwe mububakira mu bbanga ddala muba mugenda kakasaani nti temukolera ye mbuliro wa SFC atakolera Museveni mbuliro wa SFC nga takolera Museveni
ninawo ente yange. Omuntu singa akeera ku makya n'andaga owa SFC nga takolera Museveni, ninawo ente yange gyazisa. Oba nga tayagala Museveni, nga tawagira Museveni, ninawo ente yange. Kubanga omulimu gwe gwa kudifendinga Museveni. Alina kusooka kumwagala okumudifendinga. Today mututte loolo ya SFC aba UNN. Mufuuse ba defender abamwami Yoweri Kaguta Museveni. Nti buli ataaka gye tumukolako, buli lulumba lwe tumukolako, mwe mubaka ebikompola bireme kumutuukako. Buli ataaka today gye tukola ku mwami Museveni, buli lulumba today lwe tukola ku mwami Museveni, wallahi ye mmwe muruziiza. Ambasada wa UNN agambye lwaki amazima gabayisa bubi ku Bobi Wine. Nkugambye gano nno ate go gaabadde mazima. Buli Bobi Wine kyayogedde kyabadde kituufu. Naye nkugambye Adolf Hitler yalina minisita wa propaganda mulamba zirongaza anaakubisa omulabi. So gwagamba nti owalana Museveni, gwagamba nti towagira Museveni, gwagamba nti tokolera Museveni, lwaki buli ataaka gye tukola ng'etagetinze Museveni ye gwajo ugula? Obeera okolera ani? Obeera okolera ani? Buli ataaka gye tukola ku Museveni nga gwe akiwugula, ye gwe machine, ye gwe engabo eziziiza obulumbagano obulumba Museveni. Nono omusaala gwo gwa SFC, kubanga SFC omulimu gwayo omukulu gwa kudifendinga Museveni. Omulimu gwa SFC gwa kudifendinga Museveni. Kale ate naawe oli mu kudifendinga Museveni, lwaki oba tonono omusaala gwo ne bakusasula ng'owa SFC? Kubanga naawe okoze kyamaanyi nnyo okudipendinga obulamu bwa Museveni. Mwenna mukimanyi nti obulamu bwa Museveni buli mu ntebe. Ti Museveni takyasobola kubeerawo ng'ali bweru wa buyinza. That's why ennaku zino ayambadde n'ekitiibwa ky'obwa pulezidenti. Tebakyabuyita bwa pulezidenti, babuyita bwa Museveni. Ne Kimbugwe yeesimbyewo ku bwa Museveni. Sebonekaana keekaani Katumba oyi sibonako keesimbyewo ku bwa Museveni. Bobi Wine naye ayagala bwa Museveni. Kakali Museveni obulamu bwe bumuli mu ntebe ekyo, takyasobola kubaawo ng'ali bweru waayo. Okuba lukiri nti aba SFC badifendinga bulamu bwa Museveni, ate namwe muli mu kudifendinga bulamu bwa Museveni. Mufuuse ng'aba SFC kubanga temwagala abeere bweru owa bwa Museveni. Naffe ne twebuuza ekibuuzo baganda baffe, mukolera ani? Bwe mubanga ffenna tuli ku mission emu yakugobaganya mulabe Museveni, naye nga forces zonna eziri mu kulwana ne Museveni, forces zonna eziri mu kuggyawo Museveni, muzikubye muzimazeewo. Muba mukolera Museveni, muba mulwana Museveni. Today awe mbaga nti Bobi Wine mwana wa muntu naye asobya, naye eby'omunju tebitotowa. Ffenna bwe tuba ku mission emu nga yakuggyawo mulabe Museveni, nga yakutwala mulabe Museveni nga kaguddeyo, teni nange mbuuza lwaki amafumu tugeetunuuliza? Wali olabyeko abayeekera ba NRA nga balwanagana n'abafedemu? Ti Museveni yalwanye n'enkwanga oba ne Sserwanga Lwange oba ne Lutaakome Kayiira Dr. Andrew Omugenzi yebakenerimbi? Wabawulirako mu nsiko nti balwana? Tuli tractors eziri mu kulima oluguudo bannayuganda mwe balina okuyita okutuuka mu ddembe lyabwe. Ne tractor emu eri emabega weene ekulembedde eri mu kugaayagaaya mannyo
teyagala eryetambula eyagala ekolera awo era bannayuganda baleme kufuna kkubo libatwala mu Uganda mpya. Then oba ogibuuza tolina mpuliziganya n'abeeri enzivuunuko gye twagala okutuuka. Tolina mpuliziganya n'ab'enzivuunuko eri gye twagala okutuuka. Ekyo kyekibuuzo baganda bange. Ekisooka ffenna bwe tuba ku mission emu, we would be united forces of the change. Muli bafumu, tuli bangabo, waliwo ow'emmundu, mwabawo Yekolera ow'omudumu. Naye nga zonna forces zirwanira kintu kimu oba ziri ku mission emu, kukyusa buyinza. Lwaki ziba zeekuba? Bwe zeekuba force emu ekuba ginnayo naddala eno eridinga tebaako bwekolera. Tuli mulire mpaka zaalire. Bobi Wine alina akati tudde. Mwe muli bawagizi liro twamuddukira nnyo mu masomero. Katugambe Butambala SS erina omuddusi waayo akutta akati. Eri abalaba bawagira naye mu bo abawagira ne muvaamu owa Butambala SS ne uniform ng'alagamba ya Butambala SS n'atega akutta akati kaalire n'amutega n'agwa ekigwo. Oyo aba akolera Mpambire SS. Mpambire SS bange yamusasudde yesobola okuwangula owa Butambala SS asobola okugwa. Ntegeerekese baganda bange. Ayambadde uniform eya Butambala SS. Naye owa Butambala SS alina akati ng'anaatera okuyisa owa Mpambire SS n'amutega ati n'agwa. Naye ng'ayambadde uniform ya Butambala SS kitegeeza uniform ayambadde nnyambale naye alabika muyizi wa Mpambire SS naye ayambadde uniform y'ab'e Butambala SS. Amaakinge nabo abeerimbikemu. So ebikolwa byammwe mu butuufu n'omwana omuto kati abiraba. Struggle mwe mulinga abaagivakidda. Namulabika mwajjamu ebyo bye mwali musuubiramu. Mugiveeko nno musirike. Naye mutandika okulumba be mwagirekamu. Mutulisiza ssente za Museveni. Yekolera mbega wa Museveni. Bobi Wine mbega wa Museveni. Lubongo yakolera Museveni. Nogamba naye Museveni ng'ate musiru nnyo okubanga asobola okusasula omuntu ssente agende mu katale k'emibuula alangirire ti Museveni musezi. Musezi wa naba kyoyo asobola okumpa ssente agende nnangirire mu katale nga bwali. Emirambo buli bwe mujja ku live yammwe bye mutandikirako. Oyo Bobi Wine akolera Museveni. Ekigambo Bobi Wine akolera Museveni kingi nnyo mu programu zammwe n'okusinga ekigambo Museveni agende. Buli kye mukola mulinganga sseŋŋenge oba ekikomera ekiwanvu Kimbugwe ekikuumirawo Museveni. Museveni mumuzimbyeko bbugwe omuwanvu alemesa omulabe okumutuukako. Lubongoya mwamufuula akagoma ku UNN. Lubongoya mumufudde ekivumo ku UNN. Lubongoya akolera Museveni obusosoze mu mawanga wammwe bungi eyo. Lubongoya omusango gwe mumuvunaana kubeera wa Western Uganda mbuna kusomera ku ssente za Museveni. Ambasada wa UNN ne Kimbugwe omukazi abakazi abasinga mu maka njagala otandika okuketta
abakazi abali mu maka g'abasajja abasinga babe bakubye n'embaga ba ex b'abalala era baali bakazi ba second hand bazaalako netoyinza kukeera ku makya nolaba mukazi wa munne abukadde mu bufumbo amuzaalidde abaana bataano olwokuba yalika yazaala ewa Peetero era oyo ex wa Peetero era bagenda ne beerya bw'aba omukazi asobola okuta omusajja yamuggyako vajje ng'asusse ejjoogo oba nga tebakkiriziganyizza ng'alabe munne ebigendera byawukanye n'agera n'omusajja omulala ki ekikuleetesa ebyokulabirako ebinafu Lubongoya yakulira bamu ba Museveni ye yamuweerera ng'okyali wa kitaawo gw'omukazi gwe watandikirako gw'okyaliko Kimbugwe olina abaana mu bakazi bameka oyo omukazi gw'olina gw'osula naye today tomwagala olw'okuba wasooka mu kuzaala munnankaali oyo gw'olina tomwagala olw'okuba wasooka kuzaala munnankaali era tumugambe nti awo takwagala ani ate abalaba mu high school n'ennankaali ng'abaana baatijja ng'abaana baatiba ng'abaana baakola bwe bati oba tomwagala mukyala olw'okuba olina gye wasooka okuzaala ambasada wa UNN omukazi gw'olina tomwagala olw'okuba olina ex oba ye bw'aba yazaalako tokkiriza nti akwagala olw'okuba alina ex bulamu lugendo ani yalinnyako ku takisi oba ku mmotoka mu buto olw'okuba tetwali nnyo bantu b'amamotoka olw'okuba tetwali nnyo bantu batambulira mu mamotoka munnange twali banaku ng'era abantu abalala basinga mu Uganda nga bw'olinnya emmotoka olaba ebintu bitambula bidda mabega ate ekiiseewo toddamu kukiraba that is life obulamu bugenda budda mabega twabeeranga mu takisi ng'olaba ensiko etambula edda mabega ebifunvu bitambula bidda mabega nga ky'omaze okulaba toddamu kukiraba that is life ekiiseewo toddamu kukiraba bw'oba naawe omukazi gw'olina yazaalako naye nga yeesonyiwa ex we n'amuvinga on naawe bw'ogamba nti Lubongoya akolera Museveni olw'okuba yabeerako ewa Museveni kitegeeza naye mukazi wo ex we akyamulya omukazi asooka okwesonyiwa omusajja omugagga fugge omugagga omuvungu fugge naagenda n'atandika obulamu n'omusajja ate omwavu anaamuwa emirembe life is not about money life is not about money hano wano omwami aŋŋambye Museveni ky'ogamba yaweerera Lubongoya amulwanyise yaweerera Lubongoya amukolera deadly missions ze bati Lubongoya yalinaako obuntu tatambulira ng'ekyana kyattuleera nti basika kisike yeetegeerera alina omutwe gwe ate n'ekirala teyamuweerera ku nteeze yamuweerera ku ssente ey'omuwi w'omusolo it is the time Lubongoya asaavinga abantu abamuweerera yeffe ffe twaweerera Lubongoya si Museveni sekondale mwagala tukube Lubongoya ffekka na ffekka bw'amala ovaawo mukyuse olutambi twabagamba Nuupu kibiina ky'Abaganda twakiraba kubanga tudde kyemuliko kyemukola kyakkuba Lubongoya yeetamu oba ffe twetamwe tumugobe oba ye yeetamu atuviire olutambi lukyuke twabagamba kano kabinja k'abantu ka gurupu k'abantu era abantu b'emmanga tebatwagala bano omusamize asobola okufuuka pasita n'abuulira enjiri n'asumba eddiini omutamiivu asobola ossiramuka n'akenkuka eddiini n'akulembera esswala Vincent Ssegawa oyo omulanze ndi musajja musiramu ne sisobola kukulembera swala nga Vincent Ssegawa ali wali kubanga kati ate ansinga n'okwagala eddiini oba ntegeerekeka bulungi muganda wange tewali muntu nannyini kintu
kubanga tudde nabagamba n'oku kibiina kyana mwana kito kirina kujja mu bibiina birala bikisanze Bukabe chairman Nyanziri wa NRM naye olw'okuba muganda ye temumukuba kubanga mulina ekigendererwa kyammwe eky'okutulabisa ng'abasusuzi mu mawanga tumukuba lubongoya. Ajati Aisha Kabanda yali RCC wa Kampala olwalwe MP woman MP Butambale waffe naye temumukuba wante wali munne Uganda atawagira nkoko Museveni nchiddamu. There is no any Uganda n'okujjako bano abakyali mayina betuzadde atawagira nkoko Museveni. Bonna bakyuka bukyusi nga balaba ebirumirirwa byabwe ku bya Museveni birala nnyo. Ntegeerekeka buli omu yali awagidde ku Museveni naye mmwe tageti yammwe ya Lubongoya nemukuba then bw'anaagenda mukyusa akatambi twabagamba bano bakolera Museveni. Nja kujja ekinaaba kyetaagisiza nja kujja ku UNN bino mbibasomese bana batabasobodde kubira ne audience yammwe ebifuna omulokole eno nupu dini ya bulokole akoyo okuwona abonera gy'oli gwalokoka amatabani galema kukutwala beba Lubongoya. Dini y'obulokole teyalina bammemba baayo okujjako era still mmwe abakyali mayina abato. Edini y'obulokole yanywa mu madini malala Busiramu, Bukatoliki, Buprotestanti, Bwadiventi, Mbisa Masi, dewala nesobola okuzimba eyaayo naye mwesibye ku Lubongoya. Lubongoya yalagira ne bakuba abaana enkya n'atwala obujjanjabi because mu Westerner kyekimubonyabonya but for Uganda tetuzimba ya Baganda, Uganda tuzimba ya Uganda. That's why n'ebintu byammwe ebyokusaba federo ya Buganda tebitukwatako twagala federo ya Uganda kubanga today gwe ne bw'ofuna federo ng'Omuganda omunyangole tagirina obanga omuntu agaggawadde mu banno ku kyalo oba otambulira mu bulabe bw'amaanyi nnyo kyabuvunaanyizibwa ffenna ne tugaggawala lumu ne tubeera ku leve. N'ekirala ekizibu kya Uganda si federo, ekizibu kya Uganda Museveni. Sooke tuggyeko Museveni, federo egenda kwereeta yokka buli wamu. Ntegeerekese banywanyi, federo ejja kwereeta yokka buli wamu singa tunajjawo Museveni. Museveni ne bw'anaakuwa federo gw'Omuganda gw'eŋŋamba ng'akyaliwo awo kyegenda kugasa. So kyavunaanyizibwa ne tujjawo Museveni ne tuwa federo. Nze Yekolera Ayitibwa mutambulizeeko vidiyo eno mwebali mwenna ababadde